أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. lubeerera amatenda amajjuvu gabeeraga Allah subhanahu wa ta'ala okusalira n'okusabira ebyengira by'okwekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuzzaako okwebaza Allah ekyengera ekisinga byonna nga nakyo kyekyengera ky'obusiraamu, olw'ensonga nti ekyo ekyengera ekiri ku ddaala nti kuffe tewaliwo yakifuna oluvannyuma lwa kutakabana kwe oba lwa magezi ge. Banaaqiida bwe baba batutegeeza obukulu bwakyo bw'oyinza okitegeererako, batuwa ensonga ssatu. Ezimu ku zo kwe kukakasa nti nze naawe si effe abasinga okwagalwa mu maaso ga Allah, si bwe kiri? Naye mu bisinga okwewuunyisa, ekitonde ekisinga okwagalwa mu maaso ga Allah ye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu bisinga okwewuunyisa nte nga binnakuwaza, wabula nga biddayo ku nsonga egamba nti nannyini buyinza yasalawo kubanga tagenda kuvunaanwa. Kwe kubeera nti enzikiriza y'aba ahlu sunna wal jamaa esinga okuba ennywevu nti bakadde b'omubaka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama bombiri Allah teyabawa kyengera ekyo. Oba kategeese bulungi? Bwe kiba nti nze naawe Allah yatuwa obusiraamu nga tetusoose bumusaba, naye abazaala ekitonde kyasinga okwagala n'atabawa kyengera ekyo, kitegeeza oba olimbye obutategeera bukulu bw'ekyo yakola ki? Kyeyakuwa. Era kigwanidde nze naawe okubeera mu bitonde ebikyebaza ennyo, kubanga bw'okuba mu akafaananyi nga Allah akituggyeeko tetulina gye tugenda kukirwanira kizza wadde okukola ki? Okyekakasaako. Tusaba Allah akitukuumire. Biidhinillah, omusomo gwaffe gugenda kuba mumpi naye nga gujja kutambulira ku nsonga nfunda jasi yeetaaga kubeera nti omuntu ogigaziya mu kifuba kyo osobole okubeera nti owangaala nayo oluvannyuma lw'okuba nti bangi tuli bagayaavu ku yo. Tugenda kusobola kukiyitibwa sababu tafawutu an-na'imu fil janna, ensonga ezigenda okuviirako abantu okusiŋŋaŋŋana oba okwawukana mu mitendera gy'ebyengera bye bagenda okubeeramu mu jjana. Tuwangalira mu bulamu bw'ensi nga buli omu bw'abeera mu kanyigo oba bw'abeera mu mbeera alina by'ayogera nga biraga nti senga afuna ekintu mu butono bwakyo kimumalira. Ekyokulabirako, omuntu asooka okuva ewaka we ng'agamba nti senga nfuna emmere ya leero ebyange biba bikoze eki? Biwedde. Omulala n'agamba nti nze Allah senga ampa buwi kayumba. Omulala n'agamba nti nze Allah omusajja yenna gwaleeta gwenkola ki? Gwenfumbirwa. Omulala n'agamba nti nze kyenfa kimu kufuna kidduka, oba nfunye emmotoka efaanana etya naye nze kasita nfuna ki? Kati waliyo n'entegeera eyo ng'abantu tugireeta ku byengera bya Allah ate awamu n'ekyo ku luseniya olusembayo okuba olunene. Omuntu n'agamba nti nze nfa yaki? Kuyingira jjana. Oba kategeese bulungi? Naye ng'ekyo kyoyogera oli mu bantu abeeryazaamaanyizza oba abeekoduwalidde. Ku lw'ensonga oluvannyuma lw'okufuna omukisa ogwo gwe tusaba Allah ffenna agutuwe, tujja tutuuka mu gwo ng'olabya ddala omugabo gwo mutono naye nga tonnakuwazibwa mu butono bwagwo naye ng'olengera nti abakusinga. Kakiba kya bbeeyi obeere mu balengerwa so si mu balengera. Oba kitegese bulungi? Beera mu bantu be basobola okuba nga balengera nti gundi oyo ali bulungi, so si tobeera mu abo abalengera nti gw'olengera abalala okuba ki? Obulungi. Tuli bumu? Kikyengezaako okujjayo nti tukyuse entegeera yaffe n'enkolagana yaffe ku byengera bya Allah. Ekyo ekyengera ekisembayo omuntu ky'oyinza okuba nga ffenna bwe tunalaba tukifunye kijja kuba kitumalira kukikwatagana n'ennaku, wabula nte si kyekisembayo okubeera ekyengera ekyawaggulu. Ekyokulabirako mu hadithi mu makulu gayo nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yategeeza nti Allah talina kintu kye yatonda nga kijjudde bulungi bwonna era talina kintu kye yatonda nga kijjudde bubi bwokka okujjako ebintu bibiri yejjana n'omuliro. Oba kategese bulungi ekintu Allah kye yatonda nga kijjudde bulungi bwokka nga tekirimu kabi jana, kye yatonda nga tekirinaamu kalungi katuyinza kugamba nti percentage y'akalungi eri 1.2 kiki muliro. Tusaba Allah agututaase atuwe ekirungi kyayo. Kikyenjagala nti mu ebyo ebyengera oba obirabyeko yembeera mu byo byennyini ate birimu amadaala. Tuli bumu nsaba buli mulaba nziriŋŋana okubuuza munansonyiwa enkola yange ng'omutonde batu Allah bwe yantonda nziriŋŋana nnyo okubuuza. Naye kyenjagalamu kyeki nti kkiriza olaba nejjana gye tuluubirira ebyengera ebisinga okubanga Allah bye yajoogerako si bye bisembayo okuba ebyebbeeyi. Mu Qur'ani Allah yayogera ku Qur'ani mu bintu ebiyinza okuba nga biyitibwa raghaba oba biyinza okutuleetera enniyo gyegomba ennyo gyagala biri bibiri byokka. Aya zonna wonna ozisoma zeogera ku bintu ebi bibiri byakulya byayo na bakyala baamu. Naye ekisinga okwewuunyisa mu byonna Allah kye yabyogerako ekiyinza otuviirako n'ogaa nti abaffe tugiyingira ddi ate si bye ebisembayo kuba waggulu. Kubanga ekyengera ky'omujja n'ekisembayo kubanga kyekisembayo nti omuntu bw'ali kifuna aliba takyayoya kyeki kwe kulaba ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bayinza okukubuuza obujulizi obukyogerako ng'oyinza okuba obumanyi nga tobujjukira. Lilladhina ahsanu lhusna wa ziyada. Bamufassirira bategeeza aya nti wa ziyada ennyongeza Allah gy'ayogerako kwe kumulabako. Naye yakyetamu aya ki emu. Niwe otuuka ku byokulya ebyo byo buli omu otuuka n'oyogera bibyo. Bw'otuuka ku bakyala baamu olaba n'agenda okuba omwavu mu bbo alifuna abakyala abatono mu jjana alifuna 7. Naye kye twagaddemu nti abaffe njagala nze naawe tusembeze enkolagana yaffe n'entegera yaffe ku byengera bya Allah naddala ejjana. Tukyuse eyo enjoga gye twogera munansonyiwa okukyoleeta mu mbeera eyinza okuba bulikke bubi embeera y'ekikopi n'obwavu. Ebyo byogerwa muntu nga Allah amugezeseza n'ebyo ebigezo bye ebibiri bye bimuviirako okuba nga asobola okwogera bye batu njagala mmere ya leero. Kyova olaba odutuuka ekiseera nga enjogerayo ya buli nnaku njagala ya leero n'enkya n'okola ki n'okyogera. Naye singa wasabira ddala Allah nti ayi Allah nsaba onzigulirewo oluggulirwa mu byengera byo obeere nga either gogaba abantu ng'obawaako ku mmere yaabwe gye baagala ya leero nga mawanika ga Allah magazi gy'oli kyengera kinene. Abaatusinga okumanya n'okutegeera obulungi n'obugabi bwa Allah subhanahu wa ta'ala bayongera okunyweza ekigambo ky'omubaka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi ategeeza mu bigambo binaga nti bw'obanga osazeewo okusaba Allah ejjana musabe firdausi al-a'la. Kategese bulungi nabbi ekyo akyogera talina gwajjeemu kubanga ekigambo ekyabibadde kye tusuubira nti kitambulira mu kubeera nti kya bujulizi oba kutukomeka yaligambye nti mukolerere firdausi si bwe kiri. Niye atugambye mukole ki musabe. Kitegeeza nti nabbi tatunuulidde nti oba gwe oli mubalongoosa gwe saba busabi singa ekyo Allah akikuwa nga kiddayo dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Obwe busukkulumu Allah gwaba ayagadde. Kiwala basahaba mu hadithi emanyidda gye tutajja kuyingiramu nnyo be bagita abaavu bwe bakuŋŋaana ne bagendera omubaka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi egamba nti dhahaba ahlu duthur bil ujur. Basahaba bakuŋŋaanya abaavu ne bagenda eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nti wange gumbaka wa Allah bannannyini nsimbi batututteko ekiyitibwa empeera zonna. Naye nabbi bwe yajja abatemeratemera Allah byazinza okuba nga abawadde baatuuka ku nkomerero nga ne byabawadde abagagga babiyingiddemu. Nabbi ansa gye yabawa yali emu ne batebenkeza nabaga nti bwebwo obusukkulumu Allah bwawa gwaba ayagadde. Asalawo obusazi nti gwe nkoze eki nkuwadde tekiriko kati tekikyaliko magezi nanzigi nti yitira wano okifune. Allah asalawo obusazi nti gwe nkoze eki nkuwadde nga walaba ekinga kye tusoose okwogerako. Nze naawe ani ayinza okuweewako obujulizi nti yasaba Allah omuwa obusiraamu awamu n'ekyo nga nti Allah atulazeeko ku baabo be tuyisuubira nti baali badde nga bo bali kaweweevu
tewalibaddeyo nabbi atawaana n'abaana be nga ba mu jahannam. Tewalibaddeyo nabbi nga mukyala we waki wa mu jahannam. Ni gye bali. Olina ne boolabyeko naawe nga yazaaliwo musiraamu n'akaafuwala bamurtadi waliyadhu billah sallallahu kitutaase. Naye embeera ebeera oluvannyuma lwa kukola ki? Omuntu senga ofumiintiza n'otegeera obukulu bw'ekyengera n'omugabi otebenkera mu kusabako. Gwe wooli n'osaba Allah ng'obagamba nti oyo yali abeera nabweru ku community. Neki ye neighbor wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu jjana. Ekyo kifuna otya butebenkevu bwo mu kusaba. Teriyo kakwate nti abalibeera ba neighbor ba Nabbi balina kuba baalulyolwe tebamusaayi gwe. Allah gwali kiwa okusinzira mu kusaba kwe n'okukolerera bw'oli kifuna nga naffe tutebenkera. Bantu beewana bwe wanyina street nitebeeza okubanga oli ajja n'akusanga naga nti owange Musa osulawa naga nti olaba eri Nabbi gyali awo ku ddyo awo gwe wali amaka gaffe. Kati nga ntonyumiza abaliwa abali mu nabweru w'ekiseera ekyeyo. Eyo nkizo gye tulina okusaba n'okukola ki? Okukolerera kubanga omugabi waayo yagituwaako obukakafu ogifuna. Bwe tumala okutegeera ensonga eyo nti omuntu togwanidde kusaba Allah n'omusaba bintu bya bulijjo oba ne weepimira n'obeera nti gw'olonzeemu bya wansi oba ebisookerwako, kigwaniddwa okubeera nti omukkiriza obeera mukenkufu nnyo n'olaba nti buli mukisa gw'oba ofunye ogezaako okufuna ekisengayo okubanga kyekya cream oba ekyebbeeyi. Tugenda kwogera ku nsonga ezo ezigenda okuviirako abantu okusiŋŋaŋŋana amadaala mu jjana. Awalan ekifaananyi kye tulina okusooka okufuna n'okutegeera, ejjana erina emyaliro era erina emitendera. Mu hadiisi emu bw'era eyogera ku mitendera oba emyaliro gy'omu jjana, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti fil jannati 100 darajaati. Mu jjana mulimu emyaliro oba emitendera 100. Ma baina kulli darajatayn 100 am. Obuwanvu obusangibwa mu makkati ga buli mwaliro okuva ku mwaliro guno okudda ku mulala kikwetaagisa okutambulirawo emyaka 100. Wakategese bulungi. Katebereza gwayinza okuba nga wasaba Allah nti nze Allah bunyingiza ejjana nga bikoze eki. Kati ngaba emyaliro gino giri 100 naye omwaliro ogumu kubanga ogenda ku mulala. Ekyokulabirako ekitono nti omwaliro guno ogusooka gwe guno tutadde ebigere, ogwokubiri wano wentudde, ogwokusatu gwe guno. Naye okuva ali okudda ni myaka emeka? Wekifaananyi mukifunye. Katebereza nti egyo emyaliro egiyinza okwefaananyiza batyo nga ggwe oli kugwa ki? Tukimanyi bulungi nnyo mu jjana teri kunakuwazibwa. Wadde ojja kuba ogirengedde togenda kubeera mu nnaku gy'oli. Nga bw'oyinza okuba nga naawe olina w'oli n'ogamba nti nze wensula si we wasembayo kuba webbeeyi naye ate siri muki? Siri munakuwavu. Naye ng'obwongo bwo obutuufu buba bwetaaga ewasokola ki? Wasingako awo. Kyensika oba kyensaba kye kino. Kambawo ekyafaayo kimu. Mu nsi ya Saudi Arabia ndowooza omwaka ndowooza yali 2017 oba 16. Wali ekyafaayo. Omukyala alina emyaka 85 bamuleeta ku ntimbe za TV nga obwakabaka bumuwa ekirabo. Naye nga ekimuweesa ekirabo amazeeko okukwata Qur'an. Ne tutunuulira omukyala nga Qur'an amazeeko okugikwata ng'alina emyaka 80 emeka. Kane batuwa kesswa ye. Kesswa ye gye nsaba mutegeere. Omukazi agamba nti yali ku leediyo nga seeka asomesa hadithi Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti omuntu aligambibwa ku lunaku lwa qiyama iqra wartaqi warattir kama kunta turattir fi dunya fa inna akhiru manzilatuka hiya akhiru ayatun taqra'uha. Mu hadithi eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yategeeza nti omuntu aligambibwa ku lunaku lwa qiyama soma nga bw'oyambuusibwa nga bwe walinga osoma nga kuki ku dunia Qur'an gye yeyogerwako, kubanga ddala eddaala ly'ogenda osembayo okubeerako egenda kuba aya gy'olisembayo okukola ki? Omukyala bwe yawuliza aya eyo, bwe yawuliza hadithi eyo, agenda okulaba nga ali mu bantu abagenda okuba nga basigazza eki shahada. Ng'okuyingira kwe ejjana kuli kuki?
senga ayingira ejjana ali ku mwali ogusooka nga biggweeraawo talinaamu ki talinaamu aya mu Qur'an. Ekyo ngwego kikakasa wano wetuli mu masjidi sibanyoomo oba nti mbakkakkanya buli omu omanyi wooyimiridde. N'ekisinga okunakuwaza kwe kubeera nti tukakasa muffe abava osaala magharibi abamu tukakasa nti Allah tuva mukuba kikyupuli. Wakategeesa bulungi ng'omuntu okakasa bulungi nnyo nti eswala gye nsadde nze kennyini ndi mukakafunfu. Si bwe kiri? Banaye munkakase njagala munkakase nti soogera nzekka. Ekyo kisookera ddala ng'omuntu okyewaako obujulizi. Wano mwe tuli nga bwe bagamba nti soma tahiyaatu ng'olinako ebigambo ebi attahiyaatu lillahi wassalawaatu wattayibaatu ebiddako ng'oli kabaka mu kunyeenya emimwa. Abakulengera bakakasa nti omusajja asoma bye. Abala ku Al-Fatiha nga wetuviiramu, abala nga twavuddemu dda nga tetunnayingira nga wuzuyo okakasa nti yo ki. Abala tuli bazibu nnyo. Nina omusiraamu nsiba muddiŋŋana kubanga oyo akyasinza okundaga nti abantu ina emitima emikalu. Twalina omusiraamu ku masjidi gye sitajja kwogera, swala yali ya salatu al-asr ne tufuluma ng'omusiraamu olwafuluma masjidi bati yaseka enseko nga nnyingi era nga mpanvu. Ne tumubuuza ki ekikusisa, kyali kitwetaagisa tumugumiikiriza amaleyo ensoko ze tumubuuze nti tuwulye ekikusesa. Ne tumulinda n'amala okuseka. Ne tumubuuza ki ekibadde kikusesa. Naga nti nsadde asuli nga sirina wuzu naye sigenda giddamu. Wakategeese bulungi? Kati wabanga oyo yazze osaala asuli n'atukakasaako nga batagenda giddamu, kitegeeza nti olwedde tulinayo abamufaana nga bayinza obutayogera. Abantu bakwatibwa ensonyi bayingira buyingizi muzikiti olw'okuba nti gundi amulabi ayinza okugamba nti gwe tosadde. Kati yembeera efaanagana bati omukyalo ono akakasa mu mutima gwe n'anakuwala naga nti nyinza okuba nga ndi omu ku bantu abayinza okuba nga bwe nnaafuna omukisa gw'okuyingizibwa ejjana ebyange bikola ki bwe bikoma. N'ayita abaana be n'abazzukulu n'abagamba nti nsaba munfunire omusomesa wa Qur'an mbeereko amadaala ge nnaalinnya muki mu jjana. Ne bamuleetera omusomesa n'atandika okumusomesa Qur'an buli lunaku ng'asoma aya ki buli lunaku ng'asoma aya ki. Ekyo kituukawo ku mukyala nga alina emyaka 6 buli lunaku ng'asomesebwa aya emu n'agikwata ne kimutwala emyaka 20 mu egi ng'amazeeko Qur'an. Kati nze naawe wetuba no mu masjidi ng'oli muvubuka oli mu myaka 2 3 ogamba nti Qur'an yagaana, oba ng'okuzeeko mu myaka olina emyaka 4. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yatandika okusoma Qur'an nga alina emyaka 40. Umar ibn Khattab nga alina 40. Naye nze naawe tuganya okusoma Al-Fatiha mu butuufu bwayo nga bwe yakisibwa ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu buwangazi bwaffe bwonna. Omuntu leero lwakumeka, leero sura 6 mpa buyi magezi bw'oba ng'oli mu masjidi essaawa eno oba ng'owulya ebigambo bino ng'okakasa ntomanyi Al-Fatiha gwe genda okikole bukozi fomulayo ogamba nti buli lunaku ngenda kusoma aya emu ku surat Al-Fatiha. Wallahi olw'omukaaga oluddako lugenda kukusanga ng'ogimazeeko kubanga ziba zinaku 7. Si bwe kiri? Essula erina aya mmeka? Gwe buli lunaku ogambe ngenda soma kimu nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ekyo okiyimbe emirundi gy'okakasa nti okikuze eki okikutte. Wiiki egenda okujja okuddamu ey'okubiri ng'ewa Allah bw'oba osoma Al-Fatiha osoma ki? Naye omuntu n'omala emyaka 5 ng'okyamuumumya bumuumumya. Mutuufu oba weryaza amaanyizo olweryaza oluki olunene. Omukyalo ono olabye amaanyi ge yateekamu mu kumalirira kwe Allah n'amuwa ekisingayo kuba ekyebbeeyi. Kuba kati oyo amaze yamala okusomoka eddaala lya buli omu. Ffenna tetuyinza okubaako nti olina juzuzo 5 2 4 oyo yatukola ki? Yatusomoka dda. Naye bumalirivu bwakugamba nti buli lunaku ngenda kuyingiza aya ki emu. Kati embeera efaanagana kwe batyo abantu lwe mugiteeka mu buwangaazi bwaffe nga tuwulidde ebigambo nga bino amadaala 100 naye okuva ku ddaala erimu okudda ku ddala kikwetaagisa emyaka emeka 10.
ومع ذلك بمحدثون بنما تجeza buli hadithi raga amasafa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yogerako amasafa gategeeza ngo omuntu yuraqibun yebagadde kisoro ekisembayo kudduka nga tekiri mu kuwumula gutebeze emyaka 10 oli kuka tugeze nti imbalasi eri mu kudduka amasafa ogaba genkanaki kalese bulungi omanyi omu bwe era yaga ebigambo ebinakuwaza yagamba mbisinga okunakuwaza kwe kubeera nti jjana ya Allah obwaguuga bwayo obugazi bwayo nga Allah byajogerako mu Qur'an ma baina samawati wal ardh bwenkana obwaguuga bw'eggulu n'ensi bugattawo wonna naye mu bitono bye tuyinza okwogerako kubanga Allah yagamba sama eggulu lya Allah lyayogerako so si njuba oba musana bana astronomy oba bana abamanyi ebyobwengula abagenda mu mwengula bagamba obuwanvu obuli ku nsi okuva ku nsi wano kutuuka ku mwezi kikwetaagisa emyaka 93 million miles eziriwo ziri miles millions 93 omuntu ova buvi wano ogenda Masaka mayo ne bagamba 85 ba kiyende oba kiki n'olyanga wachi kuva no gena Mombasa 1200 naye ziri miles ne ziva mu 10 ne zigenda mu mitwalo ne zigenda mu million neva ku million ne zifuuka millions zimeka 93 ne awamu n'ekyo tebannatuuka kugulu ikola ki naye kye twagadde mu kigambo ky'omanyi kye kigamba nti kwe kubeera nti obwaguuga bw'ejjana bugatta ensi n'eggulu omuntu n'oba nga tolina mu kapoloti okikumu atano tekalimu wakati yese bulungi obugazi obwo bwonna nga tolina mu kaki kafooko saba Allah atufuniremu ebifo agamba nti laisat himmatul mu'min tekiri ekiruubirwa ky'omukkiriza sallallahu ateeke mubakkiriza kubanga ebintu bingi nnyo tulemu bifunu n'ensonga tuli basiraamu nga Allah yagamba baswaba nga babazze mu maaso g'omubaka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beekakasaako obukkiriza nabbi n'abategeeza nga aya emusseeko qul lam tu'min walakin qulu aslamna bagambe nti tetunabafuuka bakkiriza wabula tukoze eki tusilamuse naye ono atugambye mu kitabo kye nti laisat tekiri himmatul mu'min ekiruubirwa ky'omukkiriza ayyudkhila aljanna kwe kubeera nti ayingizibwa ki ejjana fahasib nibiggweeraawo nti abaffe omwana yakoze ebibuuzo nti abaffe omwana yayise waliyo okuyita naye nawe grade gyoyise kekabebenuka abakoze eki kabayise obulungi ng'enjogera bwegamba nti akulembera nti asemba mu bagezi yakulembera mu baki kalese bulungi agamba nti bal yusawwibu aynu qalbahu ala afdal na'imuha wabula kigwanidde omukkiriza ono okunyweza oba okuteeka amaaso ag'enkaliririza okubeera nti ateebera ddala ebyengeri ebisinga okuba ebya waggulu ebibbeeyi wa a'la darajatuha n'okulaba ng'afuna okumukisa ogufuna ku madaala g'ejjana agasembayo okubeera waggulu kalese bulungi ejjana mu byewuunyisa ku yo omuzimbo gw'ejjana mumanyi ogufaanana ejjana teriyanga flats zetulaba bama abantu abamu balowooza nti ejjana eryanga bunolaba nti fulati katugeze fulati eri awabweru ti guno mwali ogusooka guno gwakubiri ejjana Allah yagitondanga lusozi tuli bumu yagitondanga ki eno wansi ngazi buli wejje yambuka amadaala nga yeyongera kukola ki kufunda wakati yese bulungi eno wansi ki kati webejje yambuka bebatejje kola ki tuli bumu olw'ensonga nti omuwendo gw'abalina okubeerako ogwo omwali gujja kukola ki gwesala tuli bumu kyova nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti tusabe Allah tuba tusabye ejjana tusabe kola ki esembayo olw'ensonga nti egenda kubeera nga awsatuha wa a'laha firdausi ekigifula ekyenkizo
yeri makkati gajjana ate yeri waggulu waayo. Kitegeeza nti akasolya ng'onoolaba nti ennyumba katugeze nti akasiisira kabaamu n'ogwo omuti ogwaki ogw'omu makkati, kati ogwo omuti olaba obukulu bwagwo singa guvaawo akasolya kakola ki? Kagwa. Tuli bumu? Nekyenjagaddemu kiki nti wadde Firdaus gye tusaba wabula si yejjana esembayo. Oba kategekese bulungi nakaako. Ejjana esembayo okubeera waggulu, kubanga waggulu wa Firdaus wali ejjana eyitibwa ki? Alwasiila. Eri mu bintu ebina Allah bye yatonda n'engalo ze. Oba kategekese bulungi. Wawe ebintu bina ebisatu byajjira mu hadithi ya Imam Malik nga Allah subhanahu wa ta'ala mu kubitonda ye kennyini yeetabamu. Bwe bagamba nti Allah yatonda eggulu n'ensi, si yali kye tuyinza okuyita akadongo k'eggulu. Kwegamba si yali mu kubumba kwaki? Wabula ekyo kitegeeza ebiragiro bye. Nga bwe banaakusanga ne bagamba nti ekyo ekizimbe omugagga Bosque yakizimba, tekitegeeza nti Bosque yali mu bakuba omukyanga. Kaleese bulungi. Kati wawe ebintu nga Allah yabitonda, ng'olaba nze naawe yatonda, si bwe kiri? Naye ate si yakola ki? Si mutubumba kwaffe si yakirimu. Mu biri ebintu ebina ekimu ku byo tugambye eki? Ejjana eyitibwa ki? Alwasiila. Ekyokubiri ye Nabbi Adam alayhi salatu wassalam. Ffenna mwe tujja akatiba ak'enfaanana nti okutu ngono gamba nti n'osanga ekibumbe Allah ye yakola ki? Ye yabumba omubiri gwa Nabbi Adam. Ate Allah kyakutte mundoza mutegeera nti tekiba kya bulijjo, si bwe kiri? Kivola bamanyi baayawukana nti abaffe musajja kyasinga okunyirira. Baayawukanira ku bantu bameka? Basatu. Abamu bagamba nti Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam. Abandi bagamba ani? Abandi bagamba Nabbi Adam. Abandi bagamba ani? Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aba basatu bantu abamanyi baayawukana abaffe anaasinga okubanga ye mulungi. Nze ku lwange okusinza ku bujulizi bwe nalaba natebenka n'ekyokuba nti Nabbi Adamu abasinga olw'ensonga bbiri. Esooka ye gye twogeddeko, ye kennyini Allah yakola ki? Yamubumba, teyazaalibwa. Kati okubumba okwo kwennyini nga Allah yakwanaga nti wano okutukubuzeemu kankole ki? Mukiraba ekyo. Ekyokubiri kwe kubeera nti obulungi bwe tebwogerwako wadde okumanyika olw'ensonga nti buli ku kintu kyonna tumanya obuzito bwakyo n'enfaanana yakyo nga balina kye bakikompeyaringako. Oba kyese bulungi? Omuntu osobola okubeera ne bagamba nti oyo ye mugagga w'e Nabweru era ensi n'etebenkeera, naye wali ayitayo obuyise e Nabweru n'ofuuka omwavu w'e Nabweru, si bwe kiri? Oluvannyuma lwa kufuna gwe bakompeyaringako. Kati Nabbi Adamu baali tebalina gwakola ki? Kutegeera nti abaffe obulungi bwe lwansonga nti olwedde yaliwo ki? Omu ate nga bali abamuvaamu baana be. Kye twagaddemu nti bw'otunuulira embeera eyo nti ejjana eri waggulu wa Firdaus ffe gye tusaba, lwansonga ki nti Firdaus ye ejjana gye tulinako nze naawe omukisa ogiyingira, so Allah agituwe. Bwe buzibu bwaffe, gwe mulamu gwe tuliko naye n'okuminiso ogifuna abamu tebaagala. Kye twagaddemu kye kigamba nti eyejjana waggulu waayo era egiri waggulu ayitibwa alwasiira, egyo tusabira Nabbi oluvannyuma lwaki? Lwa adhaani. Kyese bulungi? Mu adhaani tulinamu ekigambo kye tugamba ekigamba nti alwasiira. Ndoza ffenna mulabi mwe kiri mu adhaani, muddwe eyo. Kye twagaddemu nti eyo enkizo yaayo kwe kubeera nti buli kyonna ekirimu Allah yakitonda nga kimala omuntu ki? Omu. Muno nga nti mulimu ekikopo kimu, mulimu ekitanda kimu, n'ebyo byonna ebirimu Allah ye muteesiteesi. Kategeese bulungi? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti njivuganyaako nze ne naani? Nabbi ki gweyogera? Ekibuuzo kanti useemu ekibuuzo. Allah wava ku Nabbi Adam ani Allah wava ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitone kikyazaako okwagala kyekyo. Kategeese bulungi? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ejjana njivuganyaako nze naani? Ne Ibrahim alayhi salatu wassalam. Era bongo otegeera enkizo ya Ibrahim nze naawe swalayo tetuuka
okujjako nga mu swala yaffe mu tahiyatu esembayo tusomye kye bayita salatu ibrahimiya. Kaleese bulungi noza mulaba mu layini ezo mutumwogererako muki mu tahiyatu yafadda ni Allah musika omuzza abe nga ayogerwako si wa bulijjo. Kyetwagaddemu agambye nti wa a'la darajatuha, omuntu olina okuba nga oluubirira n'okufuna ku madaala gijjana agakola ki agasembayo. Naga nti firdausi ku mwaliiro oguyitibwa ki firdausi si muzimbo nti ruumu ng'onoolaba ffe tuliwo, wabula tukiyite kyalo oba mwaliiro. Kaleese bulungi tulowooza nti kisenge nti tusaba kuyingizibwa mu kisenge, wabula tumanye nti tusaba Allah tuyingiza ku mwaliiro ogwo oba ku kyalo ki ekyo ekiyitibwa firdausi. Wa himmatuhu fil mala'il a'la, era omuntu olina okuba nga oluubirira okuba nga osemberedde ezo malayika ezisemberedde ani Allah. Kaleese bulungi mu hadithi emu ya Abi Daud nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogera ekigambo kino, etera kujjira nga ofunye omusomesa asomesa ekigambo ekigamba nti Allahu akbar. Tutera nnyo kyogera ekigambo ekyo naye abamu tetumanyi oba tetusika bukulu bwakyo na buzito bwakyo. Naye Nabbi sallallahu mu lugendo lwa Isra wal Miraj yagamba udhina li, nakkirizibwa an uhaddithu lakum an malaki min malaikati hamalati al-arsh. Allah yanzikiriza okubanyumizaako emu ku zi malayika mwezo malayika ezisitudde arushiyani. Kaleese bulungi naga nti ma bayina, kati wano nabbi atandise otunyumiza malayika eyo, ma bayina shahmati, obwagugo oba amasaafa agasangibwa makkati g'ennyama, shahmatu udhnaihi, ennyama y'okutu kwa malayika eyo okutuuka mu masaabiro gaayo wano mu makkati gaki geddokooli wasibuka amazzi g'omukyala nga Allah bwe yakyogera mu Qur'an. Yagamba nti masaafatun, buwanvu oba lugendo olutambulirwa 700 am, emyaka 700. Wakaleese bulungi kati obuzibu tulina kuffe wano obuwangazi bwaffe tebujja kuweza 100, si bwe kiri? Era nga oyaga okikakasa ekyo abamu tulodde tuli mu myaka gino netulina endwadde bakadde bafaawo ze batalabye kwadde n'okuwulirako nti omusanga nti kugina emyaka gyange bagamba yo pressure gyalina essaawa yonna ekola ki nowebuuza nti jamaani kiki ekiri wano, nosanga sositani bagamba sukaali kyamukola, nomubuuza nti ate kiki kyenjagalamu kyeki nti bw'otunula emirembe gyakulembera nga ku mulembe batunyumiza kuba mu hadithi ya nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategeeza nti mukkirizibwa okwogera ku biva mu banu Israil. Hadith an banu Israil la tukadhibuhum wala tusaddiquhum, temubalimbisa nti temubakakasa wabula mubogereko. Bwe boogera mu banu Israil omulembe gwa nabbi Nuhu abantu Allah bwe yawanvuyanga mu buwangazi, omukyalo omu yajja akaaba mu maaso ga nabbi Nuhu. Nabbi Nuhu yawangala emyaka emeka? Abamanyi bayawukana mu bigambo bisatu, naye ekisinga okuba nga kiwulikika myaka 1000 olw'ensonga nti Allah yagamba nti 1000 ng'oggyeko ki illa 50. Kati bamwe ne bagamba nti Allah yali ategeeza 45 gyonna, ne bagamba nti Allah yali ategeeza gy'amutumidde, ate n'osanga mu bitabo ebiranga bagamba yawangala 105. Nekye twagaddemu nti omukyala yajja eri nabbi Nuhu ng'akaaba ng'afiiridde omwana wa myaka 10,000 bimeka ng'omukyala awangadde emyaka 700. Nabbi Nuhu n'ambuuza kyekingaga nti omwana wange tawangadde. Obakategeese bulungi gwe bagamba tawangadde alina emyaka emeka 3. Namugamba nti wange sirika oba omulembe ogenda okujja nga tebasukka 10. Ate nga iffe kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera ekisinga bunene, yagamba nti ekibiina kyange kijja kuwangazibwa mu makati g'emeka 67. Ate ffenna tukakasa abamu ebizibu byaffe tebitugenda natutuusa wadde ni mu bracket eyo nabbi gyakoze eki gyayogedde.
naye mu mbeera efaananaye batu kitubadde ku hadithi egamba nti omuntu atambulirawo ng'ali ku kisolo ekyebagadde nga kidduka emyaka 7. bwe tubala emyaka 7 bwe tudde obuzza emabega emyaka 100 ne tugenda ku ndagaano ya 1900 y'abasaapulo kaggwa n'ebiri awo makkati olaba nti ensi yange ewangalidde awo si bwe kiri. World War I weebereddewo, World War II weebereddewo. Olabye ddala ne kati ekiri mu nsi ekitambulirwa kuba kibogerako Isirayiri bwe bafunye we batuula ne bawambawo obuwambi. Kati weebuuze nti Abayisirayiri Allah baayogerako mu Qur'an emyaka gyonna babadde ngawa. Okitegeera kyenya okujjirayo nti ogenda okulaba nga emyaka okuwera nti 10 nti 2 3 niyo emyaka 7 naye nga obadde ku kisolo kyo weebagadde ekisolo naye nga wakatambula okuva wano kutuuka wano. Bamuhadithuna batubuuza nti abaffe weebuuze nti abaffe kyenkanankana kitya okuva ku luviiri lwa malayika eyo okutuuka kagere myaka emeka egyo. Wa maa dhaalika ng'ekisinga okumanyibwa n'okukakasibwa nti ezo malayika mu bwaguga bwayo zonna bw'ogenda ozifunamu ogambe nti oba kati awo otambulirawo okuva waggulu okutuuka wansi emyaka 2000 oba 1500 kyonna ky'onooba ofunye n'obugazi bw'olwoyinza okukirabirako si ebitonde bya Allah ebisembayo kuba ebinene. Kaleese bulungi mu malayika ezisinga okuba nga nnene kiki Jibrilu okusinzira ku bujulizi naye nga Allah yamanyi ffe tugenda ku bujulizi obutujjidde kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam era ajogerako emirundi 3 abamanya bamala bagamba 2 gye yagirabako 2 gy'agira mu Qur'an. Nikye twagaddeko ente emirundi Nabbi gye yagirabako egyo 2 yagaa nti yagirabanga eyina ebiwawaatiro 6 oluuyi olumu 6 neno 6 lubiwawaatiro meka 1,200. Nabbi agamba ng'emazeeyo obwaguga bw'ensi kigamba nga Nabbi alaba ebiseki eggulu. Ni Nabbi sallama mu bwaguga obwo bwezogira kubanga obujulizi bulaga nti yesinga mu malayika ebiwawaatiro. Kyese bulungi kakati mu kusinga kwayo si ekitonde kya Allah mu byatonde ekisembayo obunene. Ekitonde kya Allah kyeyatonde ekisembayo obunene ya arushi bano bye bakutte wakaleese bulungi. Njawulo kyeri makati gekiyitibwa arushi ne kurusi. Barakallahu fikum. Seka kitebye bulungi nti arush ne kurusi Allah kwatadde biki arush kwakoze ki kwatebenkedde. Naye kye twagaddemu malayika eziwanidde arush ziri meka abamanyi baawukanye abamanyi benna bwe baawukanye ekituufu ki inshallah abamanyi bajja kwegatta tubalindeko. Kyetwagaddemu nti malayika ezo ezigiwaniridde omuwendo gwazo bujulizi obukakasa nti kyezisitudde kiki oba kaleese bulungi okiyita mu bumpimpi ziri 8. Bwe zibanga malayika ezo teri emu 2 3 nga zifaanana ekifaananyi kiki kyetusise ekifaananyi temukyerabira kubanga Nabbi akitunyumiza atulaga nti wano naweereddwa ku mukisa mufuneefuneyo ku kutegeera ki Allah kyali oba kategese bulungi. Bwa hadithi Nabbi atandisa agamba nti uhina li nakkirizibwa an uhaddithu lakum mbanyumizeeko an malaki min malaikati hamalat al-arush emukuzi malayika mweze zisitudde ki mu bumpimpi omuwendo gwazo obujulizi obukakasa nti ekyo ekisituliddwa zo kinene. Watuli bumu owamwe n'ekyo nga nti obujulizi bulamba nti kyezisitudde kyekitonde kya Allah kisembayo okuba ekinene. Watuli bumu bannasayansi bategeeza nti gundi zonna ze bazzeemu okusanga
ngonoga nti Jupiter Mars biki byonna kuzonna temuliimu ffe gye tuliko Earth nga eri tegikubisaamu mirundi ena. Oba kateese bulungi kati munsonyi bakubira ekifaananyi ekitono naye tusikemu kubamu akafaananyi kakagaati okaleeteremu akaso kasalemu booti n'obooti olaba nti ogyemu obusonda buna kati manya nti ensi gye tuliko kuziri olina okubanga tugamba nti ovudde kweno odde kweri mu bugazi bwayo obwezi obusonda obwo obumeka ndyante nga ffe tuli kuki kukamu ke tuliko tulabiddeko ebintu tutenda Allah. Oba tuli bumu? Wallahi Allah n'akuyisa ku bitonde bye ebiri ku nsi ebinene oyinza okulowooza nti oyinza okugamba nti alinayo kyeyatonda kisinga wano. Ala sabiri mithali kuno ku nsi ekisingako obunene Allah kyeyatonda ku mazzi. Niyo omuntu otambula just ng'oli mu mmotoka bakujja wano bakutwala ggulu neweebaka n'ofuluuta n'oddamu n'osuuka nga temunnatuuka oga ensi ya Allah nnene niyo okyali muka Uganda. Oba tuli bumu? Uganda nga gy'otende olw'okuba otambudde ekitundu n'owulya nga kiki kinene ne bakugamba nti ate Uganda ku nsi za East Africa esatu yesembako obuki ate ne bagamba nti Sudan egatta zino emmeka esatu. Oba tuli bumu? Okyatenda oba okyatenda beba ne bagamba nti ate gye bayita United States eyagala kujjako buli kitundu kya Africa bakigaye nti okusalizaawo mu kiwato zino zonna wansi ki oba okyali awo ne bagamba ensi esinga obunene ensi ki Russia yesinga nga tugendedde ku kikadde ng'ekyali USSR ekipya ekiriwo China yekola ki yesinga obunene kati ogenda n'otutuula ne bagamba nti ensi bbiri bino tubireeta osobola okusika ekifaananyi ky'obugazi bw'ebitonde bya Allah bye yatonda n'obuyinza bwe naye kye twagalamu kyeki ensi bbiri ne bakwata abantu abali mu China ne bakwata abantu abali mu India ne babateeka ku saidi eri basinga ensi yonna omuwendo. Oba kaleese bulungi? As per now bagita batya United Nations etegeeza nti ensi erina 7 billion omuwendo gw'abantu. Kaleese bulungi? 7 billion, half of it is constructed by only two, China naki na Buyindi. Nekisinga okwewuunyisa ensi bw'ebeera nga Allah agitonda katugeze nti eriwa 100%, olukalo olwo lwonna ffene lutuliko ogassa olw'ama America gatta zonna the 7 continents bw'ozigatta zikola 30% ku mazzi Allah ge yatuwa ki ku nsi. Ekifaananyi mukisika baganda bange mu mbeera efaananganako bwe batyo bwe bakugamba nti malayika zisitudde arushi ya Allah ekitonde ekisembayo okuba ekinene ng'ozzo n'olaba ensi yo gye muliko n'olaba Earth gye muliko titerina kyeri ku buli obulala Allah bwe yatondawo terina kyeri ku njuba ku mwezi ebyo n'ogenda okubigatta ngo biddayo kulaga nti bitono ku arushiyani. Abamanyi ne bakubuuza ekibuuzo ekitaliiko ansa abaffe oyo agiriko yenkana ki? Wakaleese bulungi? Kati oyo Allah ekifaananyi kyoyinza okufuna ekitono ekikutegeeza nti kwatudde obutuuzi obugazi bwabwo tutegedde ki ekifaananyi ekitono kyetuyinza okufuka bale tufunye ekifaananyi kituufu. Oba tuli bumu? Naye ekibuuzo kigamba yoyo Allah agiriko mu bugazi bwe ne mu bunene bwe alagira nze naawe ne tumuddamu. Wakaleese bulungi? Mune bamugamba nti omusiraamu bamugamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba bwanaga nti mumbulire ebyamagezi. Wakaleese bulungi? Manyi tugenda tukula ebintu ng'okiranga ekitono. Nabbi ayogedde oli mu kusaba byamagezi oyaga tutegeeza ye byayogera si byamagezi. Eno ensi eri ebaddeko abantu mu Qur'ani Allah yabawogerako bagamba Allah bagamba Nabbi Allah gwe abasindikidde bamugamba nti owange gwe kakati tukusaba buno obubaka butwalire Allah
in kana hadha huwa alhaqu min indik, mugambe Allah gano wegabanga ge mazima agasibuka gyali, fa amtir alayna hijarata min as-sama, mugambe atutonyeseeko enkuba nga yamayinja fe tujemi. Bwegabanga no ge mazima katusaba nkuba ene y'amazzi tetukyajagala, kubanga olabe ne y'amazzi wali oddeyo omuntu ayogera ekigambo ekinene sibe kiri muntu enkuba netonnya butonnya awamu n'ekyo nga nabbi atukakasa enkuba buli etonnya biba byengera mu butamanya waffe n'okumanya kwaffe. Gwe manya nti Allah sizze emikisa n'emirembe ku nsi mu kumanya kwaffe n'obutakola ki ne tujeevu mu muntu n'avaamu ekigambo kinene ekyegeera naga nti Mungu aniyanga amazzi gwe gatolokako obutolusi atwagaza ki ekyegeera ejju yatutidde emirimu gyaffe atongedde ne leero ate nga mukambu muzibu. Eyo y'amazzi yetuyombesa ni Allah lwagirese mu bungi era etukosa siwe kiri eso okusanukira ekyalo amayumba nemulibanga n'obusole temukyabulaba naye bagamba Mungu nti fa'amtiru alayna hijarata min as-sama, tukoye enkuba y'amazzi twagala y'amayinja. Yaga nti ne tuyinza okuba tusabye ekitono neddala mu butuufu ekyo kitono ekyo kyokka kiraga obujeemu bwaffe ng'abantu. Saba Allah tutaasa okubeera mu bajeemu. Ne bagamba nti naye mugambe awi itina bi'adhabin alim, tuyinza okuba ffe tusabye ekibonerezo kitono nnyo, mugambe atufunire ekibonerezo ekyalaba nga kinene kyaba atuleetera. Oba tuli bumu abo yeffe abantu kibala omusomesa ng'omu yaŋŋamba nti omuntu wagamba nga nva mu maaso kola ki kubanga omuntu munne yagamba ebyo Mungu kibala abantu basooka balabula sosita nja kutta sosita yaga okwefuula wakabi enkeera mubeera ku kabuli nga mugamba musajja yamugambye nja kutta namugamba nti gikola kyoyokola kitegeere naye nga yasoose mugamba kati abo be bagamba edda Mungu tuwakana buwakanye tuwangana omuntu ajja nagamba nti sula nze nva mu maaso omutima gwange gwafa dda ng'oli mu kumugamba nkola kyonkola naye nga gayi nti omutima gwange gwakola ki yeekakasizzaako obufu bw'omutima naye ng'okyawakana. Saba Allah tugonze emitima. Agambe nti wattafawut hunaka fi nawahi kathira, okwawukana kw'emitendera mu jjana eri ategeeza mu bulamu bw'oluvannyuma kujjira mitendera mingi. Minha ala sabili almithal lalhisal, mujjo tusobola okuleeterako ebyokulabirako so si mu kumalayo oba okubunyisa. Agamba nti arba'atul majal, bwawe emitendera ena nga gigenda tuviirako abantu okwawukana nga tumaze okufuna omukisa gw'okuyingizibwa ejjana. Tusaba Allah gituwe n'abantu baffe. Esooka sur'atu inqidaa'u yawm alqiyama, kwe kufuna obwangu bw'okuba nti omuntu ayisibwa mu bbaliro. Sahaba wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, yali wakusatu mu bakulembeze b'Obusiraamu oluvannyuma lw'okufa ku Mubaka Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebyafaayo bya bimwogerako Nabbi yalina sahaba yalina ekirevu nga kikoma ku kundi kaleese bulungi kumwali yali ku muntu alina sunna eyo mutubulye tulya bubi kiki alhamdulillah nali mulabyeko naye mubutuufu bw'omulaba anyumirwa otunuulira oba kaleese bulungi omuntu okuba n'ekirevu nga ssebo kikoma ku kundi si kitono. Naye Nabbi bwe yabeeranga ne baswaba be nga abasomesa ejjana abasomesa ku muliro baakaabanga ng'abantu batunulya Uthman nga tavaamu zziga. Ne buli we yayitanga ku kabuli oba ne baziika yakaabanga ekirevu ekyo ne kitoba nga ne bw'okinyinga kivaamu amazzi. Basahaba abamu ne bamubuuza naye ggwe lwaki bwe tuba mu maaso ga Nabbi nayogera ku jjana n'omuliro tulina kyovaamu naye wotandika bwe tujja wano okaaba ekisusse kiba kitegeeza bo wano tebakaabirawo oba kategese bulungi kubanga baali badde tebamulaba nti ante wano wawa enkizo wano mu kukabako ono kitegeeza yaakaabye wano yali takola ki. Kyenjagaddemu ye ansa gye yabaddamu yabagamba nti ku lw'ensonga nti wano awwalul manazir kyekifo ekisooka mu bulamu bw'oluvannyuma.
bwe kiba mu bulungi ebiddako bigenda kuba biki, bwe kyonooneka ebiddako biki. Kati aga nti eri nabbi by'abatunyumiza abatunyumiza bulamu bwonna. Naye nze nnakuwala nga neebuuza entandikwa ekuwa enkumi esube kiri. Kati agamba nti neebuuza kigenda kuba kitya gye ndi nga maze okuyingizibwa wano. Ki kye twagaddemu? Inqidaa'u yawmul qiyaama, okufuunizibwa kw'omu ku ffe ebbaliro. Kino kikubeerenga mu bwongo bwe boogera ku bbaliro. Okuva ku mutendera ogusooka okutuuka omuntu wayingizibwa ejjana waliwo emitendera 10 n'egi. 10 n'emeka? 14. Kitegeeza ki? Ndize naawe tulekerawo okulowooza nti olunaku lwa qiyaamu we balwogerako gagenda kuba makya nga bwe bwakedde leero ne buziba. N'omanya nti olunaku lwa qiyaamu lukoze ki? Nedda si weekiri. Okusooka kwa byonna olunaku lwennyini mu bujulizi obumu mu Qur'an n'obwajjira mu hadith butegeeza nti lulina obuwanvu bwa myaka 1000. Kitegeeza nti tubalya ku mbali y'abazungu tuli mu 2023 kitegeeza twakawangalira ennaku 2 ku lunaku lwa qiyaamu mu mbala yaffe ey'oku nsi. Wakateese bulungi. Naye mu bo waliwo abantu bajja okuwangalirawo nga bawangalirawo myezi. Saba Allah tuteeke mu bayita sari'ul hisab, abo olubalu olwangu. Kubanga mu hadithi eva ku Aisha radhiyallahu anha Nabbi sallallahu agamba nti man nuqisha udhib, buli yenna gwe banaabuuza 4 gwe banaakunya ku lunaku lwa qiyama ateeka okubonerezebwa. Oba kaleese bulungi. Naye nga gwe teebereza okubuuza 4 n'akataano ng'oli mu bantu abawangalira ku nsi emyaka 30. Naye ensi eriko abantu abawangalira ku nsi kuno emyaka 1000. Naye gwe emyaka ge ya 3 bakubuuza 4 n'akataano mu mbeera efaanaganako bwetyo egenda okuba enzibu. Inshallah gitugondeze. Naye kye twagaddemu amarhala gali emitendera 14. Omuntu otuuke ku mutendera ogusembayo ogwo 13 gwe mutendera guli bayina sirata, gwe guli makati g'okuyisibwa ku sirata. Sirata katulito olutindo Allah lwayiteeka kuki? Ku jahannam. Mu bumpimpi tetugenda dogera ku ningi twagaddeko. Bwe tulusomoka wetuti nga tugenda ku mutendera ogusembayo ogwe-13 oguyitibwa ki? Al-Qantara. Mu bumpimpi gye tuyinza okuyita saluuni yaki? Y'oku qiyama. Waliyo saluuni. Kiki kyetutegeeza ne saluuni? Omuntu gy'ajja okwerongoosezaako. Tuwangalira mu bulamu bw'ensi eno nga olina by'owulira tutebenkedde nabyo naye nga Allah yabikuwa. Si bwe kiri? Pa kyakulabirako. Kati nga nze Allah yampaka weke sitebenkedde naye. Kitegeera. Kati waliyo awo akafaako bakayita Qantara Nabbi akoogerako. Ffenna bwe tuli kayingizibwamu gwe kyowulya nga tekyatereera. Awo ekitereezebwa. Ogenda okuyingira mu jjana nga ddala naawe ova muki? Kati olaba sosita wuuyo ali mu kutakula byevuta birina. Kitegeera. Kana ayinza okwayagala afune kuki? Awo ogenda ofunira omukisa ogwo. Ogambe nti Mungu wano wabulamu. Pa kyakulabirako obanga oli wano tekikukosa. Omuntu oyinza okuba nga olina amaaso gandali. Kitegeera. Waliwo ogenda okugamba Mungu eri balitereeze. Kitegeera. Omuntu oyinza okuba nga oli mulema. Mujjana tegenda kubayo mulema. Nti abo bali mu kwekululya mu jjana nti bali mu butebe. Awo mu Qantara Nabbi sallallahu alayhi wasallam ategeeza omuntu buli omu yekola ki? Webitereezebwa. Kubanga ekisooka mu jjana ffenna tugenda kuba ku kipimo kya muntu omu. Obuwanvu nga bwenkana bwa Nabbi ani? Adamu alayhi salatu wassalam. Nga teriyo omuntu kugamba nti abo bampi. Kati ffenna nga tuli kuki? Ku kipimo kyekimu. Naye kye twagaddemu egy'emitendera si mitono tetugenda gyogerako n'emiwanvu. Abanaafuna omukisa egi gyonna Allah ng'agibayisaamu mu mbeera yakola ki? Sari'ul hisab. Olubalo oluki? Olwangu. Kubanga olubalo olwangu bategeeza abamanyi lugenda kuba mu mbeera etya. Manyi mulabyeko obulamu bubeerawo ku nsi. Waliyo omuntu gubeera tubulabe mu kibiina. Waliyo omuzadde oba omusomesa ayinza okuyita omuyizi. Naga nti gundi Hussein jangu.
n'atuna ku pepa yo agenda okulaba nga oli mu 99 n'agamba nti 10 kyakulemedde kigenda takubuuza ne kyakubiri naawe n'obeera noga nti erinnya lyange bwe bampitira ya rabbi nanawe buli otula ku pepa yo tezirina we zikyukira kitegeera olabako 1-0 ng'oyagalako 0 ey'okubiri naye ng'okasa terina gyekola ki kati awo omuntu ng'oli mu bbaliro gamba nti audhu billah olinze bakuyite naye ng'okasa we bakuyitira gikoze ki giwunye kati abantu Allah banaafuna omukisa ogwo nga babayitako obuyisi mu mbeera yakukola ki kubaaniriza nakuba kituyinza okuyita congratulation okitegeera tusaba Allah ateeke mu abo bakuyita buyisi ng'okola ki wadde wali mu bagenda okuyingizibwa mu jjana. Abookubiri waddarajaati n'emitendera. Emitendera gimanyiddwa nga tujogeddeko mu hadithi nabbi gyatugambye ejjana erina emitendera 10 n'egyo gyonna giriko bannanyinigyo n'okusinziira bwe twafaayo nga walaba mu hadithi emu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategeeza nti mazima mu jjana ejjana erina 120 swaf erina lines oba emyali lines z'abantu b'omu jjana ziri 10 mu ameka nabbi n'agamba nti 80 ku zo za umma ye wakadese bulungi okuva ku nabbi Adamu ne bannabbi abali awo n'abatuma abali awo makkati abawera ddala emitwalo 12 okutuusa ku nabbi Isa asembayo okudda ku nabbi Muhammad abo bonna balinako lines 40. kati fe abannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulinako lines mmeka? Naye ekibuzo kigamba kwezi 8 abamanya mbogere ekigambo kinakuwaza bagamba nti buli omu akafuuke ku layini ezo ke kafuuko mu jjuma kati nozoofoba mu mbulaba mu jjuma siwe kiri abamu tuyinza okubanga lubeerera fe ababeera mu ngatto okadese bulungi ebintu byewunyisa ate nga bwe bulamu bw'omuntu okumanya ebintu byewunyisa omuntu akeera mu masijidi afudde ensonda naye nga ate akedde siwe kiri nyina omusiraamu mu masijidi emina ngenda saaza jjuma mbamba yitako omusiraamu n'agamba munne n'agamba nti vayo mu kkubo bayinza okunsonga empagi yange njala kwebakira mu jjuma ekiki ninga nti ya rabbi ajja buzine yategeye sente z'eddakiika 3 alina okwebaka bajja buzuukusa kukola ki siwe kiri abantu bebakira mu jjuma ante ku bo ne kubaako gw'ogamba nti genda ofune wuzu abula okukuba oluyi empeddeko etya ekitege aba muzibu nnyo seeka foomu yatugamba nti bwanga oyagala okufunisa omuntu wuzu ng'olaba ajja kukaluubirizanga omugamba nga ebigambo bibiri nga byonna byakutenda ajja gifuna yamugamba nti bw'omuzuukusa omugamba nti achachacha omanyi kyotukoze genda ofune wuzu gomulekamu eyo embeera bw'aba ategeeraga nti omusajja asosega asose kola ki nambuza kyenkoze ki tatawana nakikubuuza tasogamba nti nkoze eki agamba omusajja akomekereza bulungi angambye atya genda ofune ki genda ofune wuzu. Ekyokubiri asufuufu okubeera obubezi mu jjana tekitegeeza nti kimala kubanga kyetusoma oli ku layini ki olaba omuntu obeera ku mukolo gw'ogendako naye noyagala okubeera ku layini yaki esooka naye noga waayi ezaabako siraamu omu bakola omukolo ewaabwe n'ayomba nnyo oluyombo lwamuviirako okuba nti yali tiketi y'okuyingira mu bako yagamba odda tuli wano tukima amazzi tuteeka ebidaala emmere etuuse mutugamba eyabako amuga ati sirika jangu yingira ebintu ebimu olina kwekyanga bwekyanzi era bwatu nakola ki naye kyenjagadde muteebereza mu jjana layini 120 olaba jasizo ez'oku nsi ezibeerako obubeezi niweebeeremu ngeri ya musuululu ng'oli wa 12 wakaleese bulungi olya nga wooli oli wala sibe kiri nyetebereza elayini eyo osuubira egenda kubeerako abantu bameka okuva eri okudda eno kubanga mu layini ezo zetugenda okubeeramu lwaki zoogerwa zetugenda okubeerangamu okuyimirira ku lunaku lw'ejjuma mu kaseera ejjuma we yabeererangawo buli lwakutaano mu jjuma mu kiseera ky'ejjuma tujja kuba mu layini ezo nga tugenda ku ki
barakallahu fikum ke kaseera ke tujja okulabirangamu Allah kalese bulungi ekyebbeeyi ekisembayo mu jjana kyakukola ki kulaba ku Allah kijja kubeeranga uddi buli luwiiki ate buli lwakutaano mu kiseera kyaki kyejjuma wadde nga amasala gye gali era nga galiko obujulizi wali abalala bajja okufuna omukisa nga balaba Allah ku makya neki n'olweggulu kalese bulungi kusinziira ku mirimu gyabwe gye baakola kalese bulungi nga bwolaba walillahi almathalu ala Allah yasinga okuba n'ekifaananyi ekisembayo wagune tukkiriza omusiraamu okuba ebifaananyi ebyokumpi okusobola okuva nga kyekifunika essaawa kati omukulembeze mu ggwanga lino baminisita bayinza okuba bamulaba olunaku lwatudde kabineti oba mu mwezi erinayo olunaku ki lumu naye kati abaffe tubuuza abaana be bamulaba we batyo buli lunaku kati ewa Allah abalibiraba Allah ku makyano gwe tusi baana be ne be baba bakola emirimu egyakola ki gyayagala nga ku makya bakeera wuwe ne bakeera wabalagidde ne bamulaba n'olweggulu ne baddamu ne bakola ki ne bamulaba ne bana bajjumula ne bajja tusaba Allah ateeke mu balaggulo nalweggulu makya nalweggulu ne olaba n'ab'okujjuma bajja kuba beesiimi olaba omusiraamu ayinza okukuyombesa nga nti ffe tusaala n'omubuuza osaala buli lwakutaano kitege wallahi oli omuntu nga yeewaana mu kusaala naye ng'asala ki okumanya nti aba wabbeeyi nyina omusiraamu gwe nalaba nentya wallahi tuli bazibu omusiraamu kubanga tukimanyi ffenna nti wali abasiraamu nga mubulamu abo basala swala emu oba bbiri swala ki ezo eza yidi siwe kiri kubanga ogwo omuwendo gw'abasiraamu gwola ku yidi baba tebasiramuse jjo babaayo naye nga bo bagamba mungu wewo tujja jjo wallahi tuli bazibu ngewa mungu bakiika jjo yidi zokka naye mu kujja ku yidi zaabwe omusiraamu omu gwe namulaba nga asala yidi baamukubira essimu n'agikwata mu khutuba n'agamba nti tuli mu kusaala yidi goliridde wankubya musaazo ntusaala asala yidi agamba omulala tosaala nemanya nti kati ate oli yasusse olaba neki naye mba naakatenda nti oli ante asusse gwe banenye obutasaala yidi koona asala obusaaza yidi alina kyeyamugamba sikyesaawulye namugamba nti okakasa kanzije n'akwata engatto ze n'asituka kubanga yali eswala ya yidi tugimanyi sibe kiri eswala yesooka khutuba ekola ki kayalabanga khutuba agamba nti imaamu mulese n'ebigambo bye kasita eswala nakoze ki nagisadde edda sibanga bannange empise mu ssaawa zituyikomako tukoma kusaana bikitundu kyekyo abamanyi baawukanye ensaawa mwegatte engeri watali gwe sitawulidde amuwakanya tugenderaawo wannadharu ila wajihi llahi alkarim omutendero gwokuna agulese gwera gwe twogeddeko gwe mutenda gw'okulaba ku kyenyi kya Allah oba okulaba ku feesi ya Allah kalese bulungi obulungi bwa Allah tewaayogerwako nnyo naye tugenda kwogera ebintu nga bisatu otegeere obulungi bwe nyasaba omuntu omu yekka abateekako light ejja tumala inshallah barakallahu fiik obulungi bwa Allah tebwayogerwako nnyo naye ngenda kuleetayo ebintu bisatu tusobole okusika ye kennyini bwakola ki bwafaanana ekisooka okutonda kwe wakutayise bulungi mu kutonda kwa Allah alina ebintu byatonze wallahi ne bitufuula abatalina magezi munsonyi okukozesa batyo kyese bulungi ne bitufuula abatalina ki kegamba ng'omuntu aweddemu nemugamba neki kyonoguna naye nga namwe abamunenya mugamba nti wallahi wadde omusajja aweddemu naye ensonga etegerekeka nga seeka wakijjeeyo seeka webalagakamuka otuwadde keganga mugamba nti mbutuufu ekyokulabirako omu ku ntalo z'obusiraamu ezimanyiddwa
bagenda balwana mu nsi emanyiddwa nga esakati bemanyiddwa nga Spain. Naye bamujahidi oba abantu abagenda mu lutalo lw'eddiini olwo, omu ku bo yali hafidhu. Hafidhu mumanyi basiraamu? Ansa nga siziwulya bulungi. Bane hafidhu mumutegedde? Manyi muli bazibu abasiraamu muba ne ansa zammwe. Omuntu odda alowooza ali wamu nammwe naye oli namukutula. Basiraamu hafidhu mumutegedde? Ebintu byewuunyisa. Omusiraamu yajja n'asaba omusiraamu egundi essente ez'okulya. Yamugamba nti seka mufune ekyemisana. Oli yali musajja nga mugabi. Mu bugabi bwe yakola ekintu naffe abaaliwo ne tutya. Omuntu yamugamba nti nfunye ekyemisana. N'ajjayo ekyetaano. Bajjayo ekyetaano n'akola ki? N'amugamba nti zino ssere ngenda zikuwa ng'ozzeemu ekibuuzo eki. Netulinde ekibuuzo n'amugamba nti bw'oyogera amannya ga nnabbi aga ng'otwala ki? Abaaliwo ne tugamba ono mugabi. N'agamba nti erisooka Muhammad. Nga nti erimanyiddwa naga nti twataddewo obukwakulizo zibangambye ki? Nanga nti kiwedde leeta eryokubiri. Eryokubiri n'amutunuulira bati. Nanga nti eryokubiri sallallahu alaihi wasallam. Kati oyo musiraamu munnaffe. Ni wano wetu yabavubuka nga nange mwendi tuwagira omupiira si bwe kiri. Ninga tiimu zaffe first 11 ogimanya amannya ameka? Ate buli nnamba omanyi ssaabu waayo. Omanyi ne bwe mwagala oggula. Sinaki ne ttiimu gye mugenda ossaamu bagyowalana omanyi naki? Naye amannya ga nnabbi ne batusaba abiri. Nina omusiraamu enabadde omwezi oguwedde yali musajja nga asaaganye, yali musajja mu Yemen. Twabadde Makka yagambye munne. Yamugamba nti Allah omumanyi. Oli n'amuddamu nga yeewuunya. Allah mumanyi. Namwe okakasa omumanyi nga nti kale mpaayo amanya ga Allah 10. Yamugamba kati omuntu yagambye nti Allah omumanyi n'addamu ng'agira kati ate n'akyusa eddoboozi. Mpa amanya ga Allah 10 gokka. N'amugamba nti erinnya erisooka Al-Maliku. N'amugamba nti eryokubiri Allah. Kati tegera kati atandise kuteeba. N'amugamba nti obuzaayo 8. N'amugamba nti n'aseka munaga. Nekyasiza okunewisa omuntu yabulidde ku mannya ameka? 2 nga yakogerako 2. Onkyava amugamba nti Ar-Rahman. Nage nti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maliku. N'amugamba ddala erinnya eddala yalese ffenna twakututuse enseko. Yamugambye nti At-Tawba. Ngamba kati omusajja alese nnimanya gassuula. Kati ssebo tujja gambana omuntu nti ahafidhu mumutegedde omuntu agambye sallallahu alaihi wasallam. Hafidhu kitegeeza omuntu Allah gw'abasaasidde. So Allah ateekemu abantu. Mu njogera yakakati kitegeeza omuntu Allah gw'abasaasidde n'akwata Qur'an. Mu mirembe gyasooka bayita bamuyita hafidhu bamuyita hamalatul Qur'an. Omuntu akoze eki? Kubanga bo hafidhu kyategeezanga mukwasi. Ekitegeera ng'oli abo abasajja bayita ba Hafidhu Ibn Hajar. Kitegeeza yali akwata bukwasi byonna ebikola ki? Ng'olaba Sheikh Ibn Taymiyyah Allah yali amuwa okukwata ku ddala nti yali asooka onyumya emboozi gye yawulira emyaka 15 ng'ebigambo byali bitambula. Kateese bulungi. Kubanga lumu mubiraga okukwatako Allah kwe yali amuwadde okwenkizo. Yayita ku bantu aboogera olulimi lw'atamanyi nga bayomba. Mu kuyomba okungi ne boogera ebigambo ng'awuliza buuliza. Ne bagende wa qadhi oba omulamuzi abantu abo ne babalamula. Naye mu kulamula ne babagamba nti kummwe bye mwogera ani alina obujulizi, ani yabaddewo. Nga wabaddewo omwana omutwawo. Omubuuza mwana ki ne bagamba nti omwana oli bw'atyo ne bamugamba mumuleete. Bagenda omumuleeta bagamba nti omwana ntamanyi lulimi luno. Mumuleete omulala omujulizi. N'agamba nti olulimi lwabwe silumanyi naye ebigambo bayogedde nkola ki? Katebeeza omuntu akwata emboozi y'abantu abayomba. Ate mu kuyomba ffenna kufaana ayombewa empola. Wali agamba nti gwe gundi gwe. Wali ayogera watyo. Omuntu ayogera ebigambo n'olowooza alapinga.
mbwa gwe tuddamu kuzanyirako bandiko balyanga tata kimbowa kati weebuuza eno ennyomba ebadde eti naye kadhi yamugamba kakasa naga nti ye n'amugamba nti gyogere wallahi n'anyumya ebigambo by'abantu aboogera olulimi lwatamanyi engeri gye babiddiŋŋanye bonna ne bagaa nti byayogedde bye twayogedde kati abo bye bayibitanga baki bahafidhu kyetwagaddemu nti ono hafidhu mu lutalo lw'eddiini bagenda okulwana tuli mu kujjayo ekintu ekigamba obulungi bwa Allah bwe twagezaako okukola ki okwogerako mu kwogera mu lutalo lw'eddiini lwe bagendamu basangamu be bayita abazaana mu bumpimpi bakyala baba bawambiddwa ng'olutalo lw'obusiraamu luwanguddwa abakyala bagibwayo ng'abazaana naye mu mateeka ga shariya gye tuyinza okuyita eminyago kagibe gy'abantu ba bintu tulagira ogikwata gwe byosanze n'obireetera omukulembeze waki w'obusiraamu kati omukulembeze w'obusiraamu n'abigaba okusinziira nga bwakoze ki bwasazeewo kyese bulungi kati bwe balwana bafunamu omuzaana omukyala era anyirira ennyo mu kunyirira okungi omusajja oyo n'agamba musiraamu hafidh n'agamba banne wallahi ono simutwalayo ate eryo zambi kubanga sahaba omu yafa mu kufa kwe basahaba abaaliwo ne bamulumirirwa ate nga bamumanyiiko bulungi kaleese bulungi ne bagamba nti wallahi musajja wa mujjana ne bamulamulako nabbi sallallahu n'avaamu ekigambo ekyaba nakuwaza nabbi n'abagamba nti abadde wa mujjana senga teyabba kikomo kya munyago kyeyesigaliza wakalese bulungi lutalo lwa ddiini eminyago mulina gireetera muki kalese bulungi kati ono yasigaza ekiki oba mukalabya bulungi kati ekyo kikomo kyeyasigaza mu lutalo lw'eddiini lwe bawangula kegamba twalisuubidde nti just okubeera nti abadde mu jihadi kisanguddewo biki naye mu jihadi mwakoledde ki ensobi naye nabbi n'agibalaga nti eyegenda muleetera ebizibu mu bbaliro kati ono alayidde agamba nti ono omukyala sikola ki simutwalayo amiru asaliwo byasalawo naye ono tamubalira mu biki mu byagaba naye ngaekimwogeza ekyo bulungi bwa mukazi bagenda ogere bati bagambye nti abaali ababali bamwayitaaga nabo ne bamuloopa ino agamba musajja gundi aganidde gundi kyaba bagamba nti temufaayo amusigaze ekyo amiru wakikola aba akwanguyiriza kitegeeza akusanguddeko ki omusango nekye twagaddemu kyekino omukyala n'avaamu ekigambo nanga nti mwenna tekuliko agenda kunfuna okujjako ng'akoze kyemugamba nono yali amwesigalizza nawulira nga kati obuzibu buzze katonda agenda tuteerawo wakaki ako kwakkulizo omukyala n'avaamu akakkulizo n'amugamba nti omusajja n'amugamba yogera akakwakulizo n'amugamba nti kummwe ayagala okubeera nti yeesanyusa nange akakwakulizo kali kamu ateeka okuva mu busiraamu oba kaleese bulungi gwe twogerako ki gwe twogerako omusajja ki hafidhu taba wa bulijjo kubanga mu mbeera zonna tusaba Allah atufuule bahufaadhu kuba nabbi atutegeeza nti yaba tukulembera mu swala kyese bulungi wadde nga bamanyi bayawukana nti hafidhu alina kuba ku mitendera kino ekyo twagaddemu yalina otukulembera ki mu swala ekyokubiri mu nnyimira ya layini nabbi sallam yatugamba nti wano falyalinu uli nuha wano wemabega wa imaamu walina kubaawo bannannyini kumanya oba kaleese bulungi kakitegeeza nti ne mulayini olwedde lesola bamulaga ne walina okukola ki naye omukyala avaamu ekigambo ekyo mu bumpimpi tolanga kigambo kitono siwe kiri barakallahu fiikum mu bunene bw'ekigambo omusajja yavaamu ekigambo yagamba banne aga nti mumundekere muddeyo n'ensonga muzindekere nga kikyategeeza nti omukazi mu kakwakulizo kaleese nze mumpe buwikadde kubanga omuntu oyinza okulowooza nti ojja kukola ddaawa siwe kiri ekyongeyo kikakasawo ayinza okuba nga no mumasigi taliwo naye onkakaswa naye omusiraamu gwomanyi nga afumba ewuwe si musiraamu
sipo kiri nenga byonna agamba nti nze abakyala bambula ayogera ebibyo nnyini mukakafu nti abasiraamu gye bali tebannamubula n'ata ku makwekyo naga nti inshallah ajja kusiramuka sipo bagamba nimba muli awo ng'afudde tasiramuse waliyadhu billahi sallallahu alaihi embeera eyo naye mu mbeera ezo omusajja abagamba mundekere nja kukola ki nja mukolako ddaawa ne batuuka okuba nti ejje ly'obusiraamu lyaddayo n'eminyago ng'ekitundu kimaze okuwambibwa ne kiteekebwamu obukulembeze bw'obusiraamu ne bamulekayo. Bwe bagenda banne bakomawo ku kitundu kino be yali nabo mu lutalo ne bajja nga babuuza nti gundi Hafidh gundi aliddawa ne bamusinkagana bagenda omusanga nga yava mu busiraamu. Wakayese bulungi abakazi b'amaanyi mu bikemu ebikwatagana n'obulamu bw'ensi naye mu bumpimpi yava mu busiraamu Hafidh. Kati tobuuza musiraamu yasiramusi kubanga Hafidh taba musiraamu yakoze eki ava mu busiraamu banne bamusanga bamugamba nti abaffe Qur'ani yo yaragawa at least mwali baddemu aya ezikujjukiza obuki nayogera ekigambo ekinakuwaza nabaga nti wallahi Qur'ani yonna yansangukamu okujjako aya egi eganya okusangukamu ne buli neebaka kegamba njiraba ne bamubuuza nti aya kyeyo ekyafayo ekituufu kiri mu kitabo kya Ibn Kathir al-Bidaya an-Nihaya n'agamba nti aya egamba nti rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin kyaddaaki lujja kutya nga buli yenna yali omukafiiri yeegomba nti senga yali musiraamu. Obakalese bulungi wallahi lujja kutya nga President Museveni obukulembeze bwabaddemu ebitiibwa n'obuyinza bwabaddemu emyaka 4 bwana batafudde musiraamu nga wallahi kyeyeegomba. Wakalese bulungi kobeere nga Allah yaggezesa otebenkeranga nakyo n'obeera nga wakiri wadde oli musiraamu abasiraamu bannaabo abasiraamu banno nga bakunyooma. Omusiraamu gugolaba ku masjidi nti ali awo wansi mu bulamu bwa wansi asabiriza talabikako okitegeera nenga alina shahada gwegolaba nti ku nsi nti Biden Queen wa Bungereza Museveni wallahi bali yegomba okuba omusiraamu oyo. Obakalese bulungi ekyo Allah yakyogera olwo olunaku gye luli naye tusaba Allah lukye nga ddala ffe tuli basiraamu. Kyetwagaddemu abaffe osuubira obulungi bw'omukazi oyo bwali butya. Wakalese bulungi sekagamya dda mboko eba kifaalu so sitatuli bumu obulungi obuviirako okuwabya omuntu nga Hafidh n'ate nga kukyakuba Hafidh nga mujahidu balangirira obulangirizi olutalo abantu ne bakyuka ala bagamba obugambi bulungi bwansi tugenda kulongoosa myala abantu ne beebuzaabuza ku lunaku olwo naye olunaku lwe bagambye nti wali okufa gonojja ate notuuka okuba nga ozze Allah naggeesa n'ekigezo ekyo. Ekyokubiri tunulira obulungi bw'ensi. Abantu bategeka oba ne balinanyiganyisa ebintu wallahi nga binyirira. Ensi eriko ebifwe olaba biri wano bezi Uganda si nyoma wadde kukakkanya naye wallahi naffe abali e Uganda Allah baba akusaasideko n'oba ng'olaba ku mitimbagano oba ng'otambuddeko weebuuza ab'e Uganda kye bawaana oba kategese bulungi kentegeeza one Uganda omuntu oyinza omusanga ng'agamba nti Allah gundi ayina omusota gw'emmotoka ogenda okubula omusajja kyayita emmotoka tekikulemye otutegeera wallahi sigirega bugezi ne wano e Uganda mu bitono by'endabye ku nsi sinalabamu kiyitibwa mmotoka seka abantu wallahi munsonyiwe wallahi sijja balimba seka Shafiki Uganda tulina emmotoka wallahi seka ogenda bugenzi Saudi oba Dubai oba nolabulabi ku nsi za America nga basajja bayina emmotoka nga ya biragiro gokimanyi twayemu abantu bayina emmotoka nga eri kugundi baki ku simu najiragira neva mu garage nejja nayoga nti
nejja neeyita yokka kati sagaye weetuukire Uganda masala kyago kati bo balibeera kuki kati ono musajja asinga obugaga mu nsi Elon Musk ayina zeyalese ezo zibayito bakyera nazo kati ezo banakaseka goza Uganda weeyituuka eyo weeyituuka bo balibeera kuki seka bajaba wallahi abantu balina ebintu bwekaba amayumba wantubeerera ennyumba omuntu n'olowooza nti ng'otuuka ku nnyumba bakikomera oyise ekkololo n'olabira ddala nga baazimba ne Allah bwakutuusaako obutuusi nagendako mu kibuga bayita Abu Dhabi eki Dubai ekya UAE kyekibuga kyabwe ekisingamu abagagga baki ne wallahi oyite oyise ku kikomera kya muntu si tali mbalangira ng'ekikomera kiweza mayiro kuva wano paka bwayise ku bitaala ekyo kikomera kya muntu katobuuza biri munda oba kirese bulungi nagendako mu kibuga ekikulu bakiyita Riyadh ekya Saudi Arabia ne tuyita ku kikomera ekirimu olubiri lwa kabaka okujjukira otandika okwagala okibala twatambula mayiro za 2 kuva wano paka bombu olwo lubiri wano gundi bwera akyali mulamu ani Gaddafi baseka bagendanga Tripoli bagamba tetumanyi gate ze twayiseemu mwita mu gate muloza muyingide mu lubiri ne bagamba ate ebadde road block nenga road block eri muki eri mu lubiri bona ennyumba ina swimming pool tugitenda oshegera bali kye batenda swimming pool mu nyumba yozo ziri side meka ziri mu meka ziriwa omuntu abeeranga ni wabuliriwe nga bwafuluma ku balcony walina okubawo ka swimming pool oba bitegeese byenjogera ekyo kisenge era mwali gwa nnyumba wane Uganda mu nyumba nyinamu ennyumba ne Uganda gyentenda ya musiramu naffe sijja jjogera neri muyenga kasozi bakayita tanki omusiramu yokka gye ennyumba gye nakalaba nti at least ine ebintu ebyewuunyisa eri Uganda wano enako basket court ainako fish pod aina wagenda nagirayo bati ainamu n'enkima yazijja Brazil aziyita nazigamba nti amisa ze mu muziniremu nezizinaga nti muyite erinnya wallahi musiramu naffe simujja mogera kuba tuli kugundi kwegala yekagwe nakalaba nti yategeera nti wana Uganda tulina nnyumba naga kanfune kuki yani ne gundi we yajja Queen wa Bungereza mu kyoga mu 2008 wera agenda sula naye kyaganisa kimu kyokka eri kasozi kwegamba senga bagala kuba wasuze bakusokola ki munda najingirako okugenda nti kumwali gwa kubiri madaala gandabirwamu utuka n'okutya n'oga nti leka ngenda kuyita mu kitegeere ng'otambula ninga ye bwatu wategese mwaliro kugwambuka ki kaki kyenjagala okulaga nti edduniya eriko ebirungi naye naffe tutenda ebirungi nga tetunabiraba wakyese bulungi nga gowulira oba ebikusebenkeza omuntu agenda bugenzi wano kwotereza Uganda nazitenda niwe olaba ku nsi kwotereza ensi nyina omusiraamu omusijja muga twagenda naye kuwumula n'abasula mu hoteri ey'okubiri bagita Fairmont Saudi Makka erimu hoteri 3 ezisinga okubeeza ebbeeyi Tawhid Raffles neyo Fairmont niye asula mu buliri naga nti wallahi sikakasa twali obusinga buno mujja ku dunia okitegeera kubanga ekisinga okwewuunyisa ku ye kyeyagira yateekawo kacyayi ke nga kookya naga nti wallahi kanzira mbuwumulamu we bati muli niye bakasubuyi nemuyitako naye yadde yataddewo kacyayi kawole akoleki naga nti obuzi bwonna buliri naga nti nkakasizza seebakangako byeyogera Mungu yabimanyi oshegera omuntu atambula butamuzi nyina omusiraamu twabadde mu mwezi ogwedde twali tugenda ennyonyi nejjula bwejjula ne bamuwa omukisa ogugenda mu kibayita ki first class kubanga abantu beera mu nnyonyi nawe ne tutula ffene mega tutebenkera era n'onyumiza ne banno nadde mu nnyonyi naye nga olina babadde nabo mu nnyonyi nga bayinza okubuuza ddala wabadde mu nnyonyi naye nga mubadde mu nnyonyi naye nga munakubuuza ddala gwobaddewa naye kyenjagaddemu yatutendedde kyebayita business class naye ebigambo bisatu byenjagaddemu byeyayogedde nga bisi bya bulijjo yatugambye nga tugenda okulya naga nti munfunire consultant mubuuze emmere gye nalidde mu nnyonyi eri
njigatte n'eno gye mugenda okulya nemugato tumanyiira naga nti wallahi baleese emmere budizaati buno obwokusookerako nembulya bonna nga manyi baleese yakulya ne baŋŋamba tikatuleese emmere neŋŋamba nti kiki kino naye nga nze nadde mumazi ekyo nkikoze eki nkigadde mba ndi awo bamaze kyonna ne bambuuza nti okyakunywa ki kyoyagala ekige naga nti busiraamu bwokka bwe wankomyeko ne baleese eccupa nga nkasakwazi za mwingereza entunula kazituna ekampasi zirabangako okitege neŋŋamba kibi biri mu nnyonyi nga sigenda kwebaka nagenza okulaba nga nzize kali nga atunula bannannyini bifo ababeereyo bulijjo bo beebase ekitegeera ne bantunira ne balowooza nti dayika saagala kukola ki kweba naga nti nyigako wano webake bulungi naga amapeesa nange nenganyigamu bunyizi kugesa ngenda okulaba nga ddala niyaga ali mu buliri ninga tuli mu naga nti eyo nga mwe ebigere bibaluma kubanga ababeere nenga kyenjagaddemu nti obwo bulamwe kati olaba ababeera mu nnyonyi nga aba business wali abantu nga balina special jet special nga bagikolera ye eri ku biragiro bye nti efaanane we bati erina okuba mwe bati ennyonyi ng'erimu ekinaabiro okitegeera obwo bulamu bwansi ebyo tuli mu kuseka nti olaba ebyo bitunyumira omuntu obirabako obulabi n'oga nti ya rabbi kiki kino bona abantu tugenda okukyakala ku yidi ntugenda ku akashiya nonaga nilaba ekizimbe ekinyirira nobuuza ne jamaani kiki wabaddeko okitegeera wallahi binjoga nkakasa mu bimanyi ng'omuntu agenda ku akashiya n'anyumira okwetoolwa awo wali kefusaawe alaba ku mazzi agabuuka awo ng'awulya ekyo kikoze eki kimumalira kati gikutabeza guno omulembe gwetuliko sijirega bujereza eggwanga yaffe terina train siba kiri abasajja babeera ne train oze bayita zi bolt omusiraamu munyenyumiza train nga nze munyumiza gye nawulira nti ndabye y'amaanyi nagendako ettake ne batuvuga balina training eyita mu makkati g'amazzi agasala ekitundu kya ttaka ekiri mu Europe n'ekitali mu Europe naye nga bakola train eyita wansi w'amazzi kati weba eyitayo eba mu speed naye owulira sound nga si nnungi naye mbuuza kinanga nti bwe nali mu Uganda nanga nti tuyita wansi w'amazzi mga nti wallahi tekisoboka nanga sekola iridde bwerere wenenye wa Mungu nga seka bakola bate kubu wansi w'amazzi ntali sokola nti nanga nti seka eri wansi w'amazzi wansi waliyo mazzi yeri mu makkati waggulu wayitayo emmeri nga seka tekisoboka nanga seka tofaayo we tunaba tuddayo ngenda kukoletera kuki ngenda kuyisa waggulu ku lutindo otegere nti twasaze ne tudde eno naye mukudda tukudiddewa oba kategese bulungi kenjogera kyenga omuntu wanaga nti muyise wane muyita wansi ne mutuuka eno kati wemba mudde eno muyitire eno waggulu kitegeeza nti tiwavudde eno n'otuuka eno kujja nkongo kiki wansi wallahi nawulira nga nenyumiza omusiraamu ga nti twabadde mu training edduuka speed jamaani ngeri mu mazzi n'atulinga nga nti seeka nange nga bwoyogedde nalaga amaalu gange nga ndi Bungereza abasajja balina train nanyumiza ebibuga nga eva Manchester nange ngeri yange okuva e Kampala paka ggulu ng'eddukirayo essaawa emu n'ekitundu naye nga asigenda kuwakana naye Kampala ggulu ssaawa emu kitundu nga mpulira tekinnayingira naye nga kyayogera ku nsi gyekiri otegeera kakyenja okulaga nti edduniya ya Allah eriko ebintu ebinyirira naye tetunnabiraba kati bwe kibanga Allah yawa amagezi ebitole ne bikola ebintu ebinyirira abaffe yaaga ab'amagezi oba okutegeera okwo tanyirira wakatayise bulungi Allah atonda muntu munnaffe namwe ne mukkiriza nti gundi anyirira ne mumutenda nti gundi akola ki kati tubuuza ye atonda ekyeya kyemma naga nze sijja nnyirira kanyirize kitegeeza nti ye ate ali ki ali kirala ekisembayo ekiyinza okutegeeza obulungi bwa Allah nti buli kyonna kyosuubira nti kiri mu kunyiriza kisibuka ku ye wakaleese bulungi buli kyonna gwe kyosuubira nkikola ki kinyiriza kikola ki pakyakulabirako Allah alina amaaso si bwe kiri olaba gwe otunuulira muntu n'omutenda nti eriiso likola ki
maaso ttaala seko ojja kumbeeranga kumpi olina obugambo seko agambye maaso ttaala ngagamba olabya ddala okulaba kwe kuno kati tumulisibwa abaffe kati eriiso lya Allah liritya oba tuli bumu munsonyi okususa mu budde saba Allah tugase nebyo ebisobodde okwejjukanya ayinza okuba nga akeereyo oba nga yeerabidde omulama gubadde ku kintu kimu nti bwe tuzaba tusaba Allah ejjana tumusabe kisembayo kubanga yalina obusobozi ku ekyo tuve mwene enjogera ya bulijjo egamba nti nze kasita Allah mpa akabalaza kaayo nze kasita nyingira buyingizi byange bikoze eki wallahi batebinaggwa waliyo ebiri waggulu ebyennyini yabitegekera ffe kuba mubisinga okwemisa ejjana mubuwoomu bwayo n'omubulungi bwayo Allah tagiinaamu mugabo oba kategese bulungi ejjana mu bulungi bwayo ne mubuwoomu bwayo Allah tagiinaamu ki emmere erimu gyatutendera Allah talya yabaani yaffe abakyala abalimu Allah teyegatta n'abakyala yabategekera ki yese bulungi kati byonna n'emizimbo gyayogera yura dhahiruha min batiniha wa batina min dhahiriha olaba ebyomungulu ebyomunda ngaoli wabweru newali wabweru alaba ebyomunda ebyo byaffe bisenge byaffe kakitegeeza nti tubimusabe tusaba Allah ffenna atuyingiza ejjana n'abantu baffe bighayri hisaabi wala adhaabi okujjako nga walina ekibuuzo kimu kyokka tukyanukule tuba tukinako okumanya oba tewali tumaza naam alaikum salaam wa rahmatullah sekabuuza nti dduwa ki gye basoma mu makadi ga khutuba esooka n'eyokubiri okumanya kwange okutono simanyi dduwa eriwo wabula kyemmanyi abamanyi bagamba nti kyekimu ku biseera ebisuubirwa okubanga bigwa mu kiri nabbi kyegamba nti ku lunaku lw'ejjuma mulimu akaseera omuntu bw'asabiramu ayanukulwa abamanyi baleeta ebiseera bisatu naye nga ekimu ku byo kyekyo bagamba nti makati ga khutuba nga imaamu awumuddemu singa omuntu ateekamu edduwa kekamu ku biseera